po jako akawuwo anti ya angambi nze bangaye bwakoya nakalimu wa state small edis nakalimu. Sam Kakembo nga mutuuze ku kyalo Katalemwa mu Gombola y'Egombe mu district wa Kiso yali mu maziga oluvannyuma lw'omugagga amanyiddwa nga Joshua Mpaabwa okumusayira olusuku lwe olw'ebitooke ng'agamba nti ebitooke bino bibadde bisiikiriza ekikomera kye. Banga ndagazwa kutanya limino nge kasobi najja n'agamba ebikonde ebyo bijewe ne mugamba sijja kubijjawo yangambe biteekawo bwana ngamba nja kubijjawo naga nja kubijjawo pozo omanyi kati nanga nja kujja n'ebitooke mbiteme nina June njieka nga bangamba ebitooke biba bisaayi omusajja abaddewo kukyona atalina magezi. Kakemba agamba nti guno sigwe mulundi ogusoose okumusayira emmere ye era ng'onaawanjaze nti mu kiseera kino talina na kyakuliisa ba mu maka ge. Ja nga Desemba yakatandika n'asawala yingenda n'agimalawo yonna n'engenda ne muwabira era omusango guli kasangati kati akomyewo asaayewo era yamponinga najja era n'abisaawo era abisaaye byonna nga bwe mubiraba byonna mpaka eri byonna. Nze saafuna mmere ng'ebadde erabirira abaana bange. Agambye nti Mpaabwa yasindisa abakozi be nga yabasanze bali mu kusaawa bitooke bye era ng'olwamulabye tebalonzalonzezza ne bateekako kakokola tondeka mabega. N'enzija ekiro nasanze abavubuka abe nga bamaliriza wano bwe wati wano ko bakumye awo nyinyi nabakangidde ne badduka ne bambuka ne bagenda. Kati ekiro nenkubira waliwo omwami oli RPC nampa simu ya osi nemukubira nangamba oli ludda ojja nemugamba ndi Katalemwa ya ojja kujencha anagenza okulya nga atankubira ngazze ne tujja nakubakawo ku lufaananyi. Ono asabye bekikwatako okuvaayo okumuyamba kubanga omukulu ono yeeyita w'amaanyi okuva mu maka g'obwa pulezidenti mu kitongole ekikola ku kunoonyereza ku buli bw'enguzi ekikulirwa omukyala Kano Edith Nakalema nga ne mundu bw'aba atambula emusalansawo. Kyensaba omukyala afaanana Nakalema kuba omukulu gwagamba gwakolera atumukwatireko. Kati simanyi oba obuyinza amateeka bwe gatyo bwe gakola simanyi era nsaba bekikwatako bakole ku mukulu ayitibwa Joshua. Ssentebe w'ekitundu kino Godfrey Saku ategeezezza nti nabo ng'abakulembeze embeera eno yabasuseeko nga waakiri ababiri bano bandibadde batuula ne bakkaanya. Naye omuntu ffe wano mu Buganda ffe abasajja Abaganda omuntu asaawa emmere aba musezi aba mulogo. So nkubiriza abantu abo butakkaanya tosobola kgenda mu ttaka lya muntu n'otema emmere. Buli omu kyakola kyajjamu ekyokulya. Abakikoze bonna balina obuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Kyokka Mpaabwa gwe balumiriza okusaawa ebitooke bino ategeezezza ku lukomo lw'essimu nga bino bwe bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo. Kakati watuuka ku ground taratuukako kakati nze ebitooke mba mbyagaza ki njagala kubirya njagala kusimbako ebijanjaalo nze mbyagaza ki bitooke by'ensaawo. Ajay Samuel yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Bamutukolereko kubanga afuuse ekizibu ku kyalo n'omuntu watemera emmere bw'ati kitegeeza yadde ayagala kukola ki.